kati ekirungi ogenda kwerabira ku ekintu live nga gano matatu mapya webitisa nziruka ate sigenda kola bitisa kubanga obudde bunkutte gano mapya joko soka nozijjamu owulira nayo ndaba gano matatu njagala olabe bwenga kyanga situnulayo owulira situnulayo naye kati eyo nyinzo gikubuulira eyo keya matatu simanyi naye nga nange anti mba nteebereza buteebereza kati ne bwe njagala nsika wakati bwenti nekugamba eyo musanvu gwa matatu nga kyekyo Kachina wetudda tugera kujja otulambuze waka byokozeewo otubwire matatu zino zikyanga otanizivewa neziddeewo kino ate kano bino bye nali nkola mu P1 ate kati nsobola okuteeka muli mu nyumba nga buli mboko gye nkuba wano okaaba. Okay, abantu twabasubiza part 2 eya Kachina naye nga lunaku lwaleero atwandiza makage nga tugenda kulambula ebintu bingi nnyo tugenda kumanya ebintu bingi nnyo omukulu twokyezza embuzi namba tulambudde ku bumyu waliwo embwa gaggadde zibayita embwa sagala kino ekintu okukiteekamu waliwo ekigambo mu luzungu bakiyita hyperbole okujubisa sagala kuteekamu bino ebintu kujubisa tatusaze embuzi tusaze tewali bumyu embwa za bulijjo ate mpulira ogamba waliwo embwa omuntu ze ziri wasoko ziyite waliwo bumyu obudde bayita business kati waliwo embwa zo balisiza batya embwa amanya zikyali nto taata waazo kululi twakuleetako Kachina n'afuusa matatu yatusubiza ebintu bingi nnyo ng'olunaku lwaleero tukomyewo embalala wano kyalo ki kino wano bayitawo katete embalala biwunya katete embalala biwunya bino bye tufumba kati eno ennyumba yange eri mu mbalala naye luno olujja luli mu Isingiro district wazimba muno Manizirandi nedda sero nagulawo naye kati bagenda okusala district bulungi okugira bwe batuwa site eyina weeyita kati eno bakyawalemedde nti wabeere mu Isingiro kati yo yitawa site yitawa wano omukulu ono yatusuubiza nti agenda tulaga ebintu bingi nnyo bulijjo mumumanja Kachina aliwa Kachina aliwa leero tukomyewo tuzze okutandikira we twakoma kuno tulina obudde buwanvu nnyo era tugenda kuba tuwayamuko ebintu bingi nnyo naye katusooke tufumbe tumale okulya tutandike siwe kiri ate abantu ng'olina pressure ng'otya ebintu ebyewuunyisa tolaba paati zino ez'omu maaso toziraba kubanga ogenda kwewuunya kubanga ffe abaasomera mu China tulina ekintu bakiyita interdisciplinary arrangement ya Rosemary baptiste mukiiki bashikono batatumbasa nawo tukasipira kozi ngenda kubanga mbinyonyola mu ddakiika naye bw'oba omanyi nti otya oba olina pressure olina sukaali ulcers omusujja tolaba naye nga bw'oba omanyi oli soba obanga osobola okubigumira obanga osobola okugumira outcomes sharinga oyo gwe sharinga tugenda kulya kwano ku muchomo tutandike atusuubiza okutufuusisa emmotoka ffe twajjidde mu bbaasi naye buli omu agenda kuddayo ne ali ya kawundo ng'eri mu kala ya bbulaaka watugambye we mundaba nga nevuga mali ya kawundo ya bbulaaka ng'omanya omukulu yagifuusizza njagala kutumirako ku bantu nga twakatandika abeewaffe abantu boona bali omu Uganda n'ensi ezaheeru konka bokurra olulimi lwaitu olw'Olunyankore nanyenda kubaramusyaho n'okubakunda munonga mukama n'abakunda kimuse mukama ati n'ebiro byona kandi batayibitu abasilamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuliko kutoka ku independence nagimaze myaka 5 naye nga almost nga asatu kujjo naliwo Kachina olimya mbale manyanto olina emyaka 2 okay katukyusa wano nga tugenda okulindirira ebyewuunyisa kandi ekindi abantu abitu abankore nooza kuleba ebintu byitu ebya culture SB4 nti abaganda nga bwe bayina kabaka n'ebyobwa kabaka oba ebintu bya culture ebyennono obuganda n'ennono kati ffe wadde tetulina kabaka naye tulina ebintu byaffe bye tukozesa nga mu kufumba mu kukola ki ebya bulijjo ng'ogenda kulaba emigaso gyabyo tugenda kubijjayo wano mu nyumba naye bw'obiraba tobiyita byabasawo baganda yatusuubiza okuba nti nno yasobola okubeera ng'ali Mbalala City nakuba kiboko ng'oli wano tuleeseyo experiment nga muntu omwe bagenda okuba kiboko nyama yesirira ate gwako ebyo tandikira ku omuka mungi ate kati omuka bwe mungi ogira bwoti Kachina no oli musajja mugezi naye no yesiridde gwe wagambye mbu omuliro muti
akyali wano wa Kachina tuzze okumukyalirako yaluyise kati nze nkoze ku by'okusala kacumbari yakoze ku byakwokya nnyama naye akambe ko koze kasala sigamenti tekasala ko kasala naye nze tiimu nnene nnyo waliwo Jona ono ye namu obwambasada bwa SB4 Media wano Embaala n'omukulu ono omugenyi tumusanze eno tomanyidde Kampala naye tumusanze eno ate yakumanya atya bano almost batabani bange bino ebintu kubanga batandikira okuyimba ng'ennyimba bazimpa nga nkyakora ku radio eyo Bushenyi nga nzikuba kati bwe najja neeno nga nyina naye nga bwe mbeera Kampala ye ttaano wange yamanye amakubo nze okuvuga nkoma nateete manyidde omukulu ono nakoma mula wa Sweet Kid nimbye tufunye chance ne tukusanga nawe soko otubuuzeeko ab'ekitiibwa mbalamusiza bampita MZDK ndi muyimbi tuwe mukapera tuwe mukusanyuka jasi byakusanyuka terera chirera gambira abo bikikane terera chirera gambira omutima bandara yamawana noni nikukunda kokoli yamawana noni nanye nkunda nkokuli akayimba ka mukwano bakayita terera tulera kakana chulera wadduka Embalala tukola bamakindye bwayise mpererwe jensura nkolera nnyo makindye fe tudduka kujjambala ate godduka Mbalala bade batu wadda site naye bano bakerewa okujjeno bakagituwa kati omukulu Kampala yo musanzo to kusinga n'Embalala Kampala alimu obanga mbe environment tulima abantu bangi osinkana bano actually ndoza mulimu nnyo nti tusinkana abantu nga bava mu kiyitire ntya mu region ez'enjawulo sina regions naye kyekyo nti tusangamu abantu abatta like singa ndi eno Embalala olaba kafo kaffe katono ate ekirala kalimu nnyo abantu abaffe abeeno naye eri tusangayo business nyingi abantu bangi ate buli bw'osanga omuntu osangayo ideas empya endowooza ekyo kyekisi eno ndi w'amaanyi tutambudde naye mu kkubo abantu akubira kabbaayo naye ate Kampala kikyabula mulowooza kiva ku ki tusooka eno nze ndowooza olaba bw'oba nga oyagala kuba Africa abayimba abe Uganda osooka kuba Kampala osooka kuba Uganda then ne kutwala eri kati eno nsooka kukwata eno then ne bampushinga ne bandeteyo naye neeyongezaako naye nga n'ekirala wama ekyo kankikuddiremu competition yeeri nki nyingi ngadi baby okulaba ngenda bemalawo kizibu twabaza embuzi namba walabye kati competition yeeri nnene owulira naye gwe ng'ofiiringa nga toli mu kuwuliriza lwaki interview eno tukugireka mpuliriza kati ate ekirala nti kati ono abayimbi be abantu abeeri audience okay abanyankole bangi ate ne TV ekirungi nyingi naye nti n'abantu n'abayimbi nabo bangi nti kati omuntu bw'aba alina programu ya ssaawa emu wakubirayo oluyimba lwa Misa akyatabulemu kamiliyoni ate agendeko simanye Nigeria kati wagenda okutuukira ku lw'omwana wa Western oluusi essaawa nga ziba ziwedde kati nti eno TV wadde ntini emu naye radio nyingi ate waabwe bawulira byayogera bonna naye kati osanga eri Kampala ng'oluusi oli ayagala kuba oluyimba lwo naye nga byoyimba takola ki talimanya ate nga nawe oyagala kutunda kalicayo kubanga ffe kalica yetukoledde kati kwekyo ekibuuzo naye nze bonna aba otuusa okumbuuza nja kulagaawo ensuwa eziba kweta enyungu eziba goyeramu oburo nga sizino sibino ebidandali ojja kulaba mu mugaso gwa kalica ogenda kansooke nange njireku kanakana byeyiweddewo ebyokulya omukulu gwe nazza naye izepi amaloso go amira ama mukulu olina oluganda oluyimba nalwo nduyimba nkyayina eno audience gyenjagala then esobola okuntwala eyo olaba oluganda babantu ffenna tuli babantu abaganda abaki so basobola okupiikinga kyenyimba eno bazze kukola promotion bazze kukyalirako omukulu nga watugambye naze kukyalirako omukulu oba baze wa mama w'abaana
sina mama w'abaana ne Kampala sina katukuleke gwe nenga kiranga tanagenda bambi SB4 twagala kutumirako abantu abali mu diaspora n'abantu abali ebweru Dubai, America, USA, Afghanistan, Kuwait, Iran, Iraq, abantu abali ebweru bonna kubanga batulaba nabo bakulaba ku page zo naffe batulaba kati bangamba mutwakulaba naye totumirako kati batumidde abatumireko ne mu Luzungu ate leero tuli naye olutandika butandise omukulu musical wa mujjawa YouTube channel yange ndi MZDEC music wonna ku music stores kubeerako naye YouTube channel yange MZDEC okay fatukule katugende mu byenkatika tukyafumba naye waliwo akantu kakozesa okukyusa ennyama sikosi kalaba omukulu yakayina nkulu ako kati kakuma muliro kakuma muliro nebo wagambye oli kusala kachumbari okoze mu nyama kusala ki kachumbari shawudde wanyanya baleseeyo bbiri neyanziza nyama gundi ole kuyimbawo genda rukunjiri kati ate banyawo baninze gye twayise wamma lukunjiri eri eno sawa bbiri ng'ogenda tugenda kutandika ekyatuleese nga omukulu nga twakweyanjulire twakyadde mu maka ge we twabasuubiza tobanga ogala kukyusa ssimu yange essimu yange giteeke wala omukulu ayesa amacupa 3 kati twanjulire tugenda kuki kati tugenda kukolamu obuntu butini kubanga bino ebintu bye nali nkola nabireka ensonga lwaki nabireka nga ng'oli bw'abiraba oke bimwewuunyisa naye nga n'enkoko ze bwe bazibba asooka kulowooza nti oli yasobola okubba enkoko nga ku geti wabadde waggale kati nembireka nga mulimu n'ebintu ebirala kale disadvantages kati tugenda just bita mu buyisi kati tugenda kuyita mu buntu buli simple kubanga nabireka kati tugenda kukiwa kati kino tugenda ku kintu kye bayita interdistadial blister nga balance nti musobola okubeerawo mu bbaala nga mwakya musedda muli ku mwenge oli najja n'akwata akantu kati nibwe kati naye nga watereevu walina okubeera nga watereevu katugeze akantu nga bwe kati tulina okunoonya awanaaba wateredde bwe tutawafuna tujja kuwunzika nga tukoze ki nga tunoonyeza walala weetegereze tujja kugezaako bwe kanaaba tekateredde tujja kukaddamu kati oli ayinza okujja n'akugamba mbu osobola okusikamu ssente ezo nga gibadde oba $5,000 oba emeka osobola ozisikamu n'ozitwala nga tokutte ku cupa eyo nsikamu busisi bwenti sikamu kigaye ate tolowooza mu kibadde kinaatera okukikola kubanga era ogirabye eri eyagudde dda kati buno obuntu bwa nabwo is part of fun naye nga byewunyisa naye bituufu kati olina okwogera ekiga interdistadial blister harassment naye nga si ddagala njagala ogenda kuva wano nga tewali kintu kye tugenda okukola kya ddagala bw'ogenda kubyewuunya bwewuunyi bwe tuba tetukoze bulijjo omuntu bamuwa second chance olwawano okubanga tomagamaga wansi oyinza oba waliyo eddagala lyo tewali bya ddagala kati kyokola ogira bwoti olina okuzuuminga eyo gundi ogirabe bulungi kya bulijjo n'ogira bwoti kazeemu sikutte ku kazeemu kano si ddagala temumpita omufuusa gye mpitira eyo tubwa simple ate nange tembisanga ne mugamba oli mufuusa biki SB4 media wa subscribe nzedda Kachina comedy wa subscribe nzedda okola bwoti olunaku lwabasomesa lwakaggwa lwaki tebamfudde musaji ate zitwala wa oba olina kubanga wagambye wezijjayo oba wataddeko naawe ezizo
kati ngenda naye zize twala sente zange zonna akola sente zo kati ate bayinza ogiteeka wano wokka ne bagamba zijjewo enkofu nga zikabanyo tezitutiisa zigaba ge mayembe go nze ndi muntu asoma amasomo mu kyaki kati nga tavuddeewo tokoleke kutteeko oba yeetambula yemanyi naye nga togikutteeko kyekiganyi yana jijja gwe kakana nze mbyere ne mbyange kubanga aba abantu bakula ate kati nze njijjewo kale nyawo jangu ojjewo osooka n'okola bwoti notya kati wano olina okukozesa kyebayita buntu buba simple naye buba tobulabanga naye fe abasomera China kati okwata ku ssente nobeera ngaogira mu kati obangere ku seminti ate ku seminti tebakolera wapo sikategedde tugezeewo obanga otadde ku seminti ate tewali kintu kyetugenda okukola tumale tukiddemu ako tukamaze naye kano si kamaanyi nnyo kati anti tugenda kukola bwamaanyi kati njagala abo abawala wabewanfuniranga ekitengi naye nga bwewala tebakiina nja kukozesa ebyange kozesa bibyo tebalina bitengi balina katambaala eyo paati 1 ewedde tulindete paati 2 oluvannyuma lw'okwokya katudde ku mulyo omulya omukulu tunnyonnyodde nti omukulu bamanyi okusiira tonaba kunsiirira kusiiridde yino tonajuli okusiira oli ne bwoba olina ennyama 10 n'akusiira ennyama eyiye ey'okusuwana eye n'agiteeka okuko gyosooka kuba singa kibaawo n'okutta nga togiridde ye takimanya nti okusalooza azze engalo zange ayinza nti omuntu gwe nsiiridde kati gwale baali bakusiiriddeko omuyaya akusiira ekintu nga kyasiridde nofaafaagana nakyo naye osiridde abaganda kuddiza guba nakugamba nasoma oluganda nagenze nonsiira baaba ate engero z'oluganda ezo n'ebisoko singa abantu bangi babikwata ne covid teyandize n'abantu singa tebeekyawa n'abantu singa tebeyingiza mu bitabakwatako nga lugero ki ng'ekijja omanyi kinyaga bitono kintu singa kijja omanyi tekyonoona bintu byo naye bwe banayita olukiiko nti mugende musome n'otagendayo naye kati covid yagenda okunya nga tetumanyi yajja buzi naye lwakuba nti yalina okusanga gwe tokimanyi nti etukosezza nnyo kati abantu bangi abawala tunze omanyi ndi mwana wasomera babadde basoma abasinga bafunye embuto kampasi bwe zinaddamu A-level ne ziddamu O-level abantu abasinga tebagenda kuddayo nga singa obadde wasoma okugumiikiriza wagenza nonsiira ekifi ngamba omutima guŋŋamba bakikyusiza oyo izepi naye yagenze nansiira ekifi kyono kyansiiridde baaba naye kirungi nti eno ennyama gye mulidde wano tesobola kulwaza teyinaamu masavu ki etwaza yebeera etya jangu ate kano kekabeera kakola nga gundi naye kati kaleka kabeera kakola nga ki eno nsuwa kyanzi manya bayita ekyanzi
kulaba nga abantu bakakubuuza yakajjeewa kubanga naffe tetukyabulina buno. Eno jjiiko ekola ng'ejjiiko kati erinakyo ekijiiko kisobola okukwokya naye eno tesobola kukwokya. Bino byonna omukulu yabifuusa ogenda kwonoona omulamwa buli wolowooza nti bintu byakufuusa nga bintu bya kalica bya buwangwa. Tunyonnyole kano kati. Kati luno mu Lunyankole bayita olwabya nga ye yandibadde ng'essowaani naye nga kino bye bintu bajjajjaffe bye baaliisanga bye baaliirangamu enva nga essowaani tezinajja. Sokoleke mmala okulya ekintu tulina okulira mu lwabya. Nyonnyola kati olwabya luno lulina ebirungi nga 6. Ekisooka nti buli mukazi oba buli muntu ewaka yali amanyi okunogoola oba kwe bayita okubumba mu Luganda nga tukiteekamu ssente nga ze bateekamu mugula essuwaani eziri expensive. Ekyokubiri nti essuwaani ezo buli lwozozesa steel wires biki byoyozesa wasigalawo obuntu obulwaza naye eno teriiko kirwaza kubanga bbumba. Ekyokusatu nti supu gw'oteeka muno asobola okumala essaawa 4 nga tawozeemu wadde katini kubanga olaba lulina bweruti teruli bweruti ekolanga flaska. Then ekirala nti ebbumba lyennyini lino lirina ekiriisa kyovolaba abakazi abali ebbumba ne bazaala abaana bafuuka bapulezidenti baminisita abantu ab'obuvunaanyizibwa abakola mu banka. Okitegeera mam ayoni nze sijjukira bibeeramu naye manyi mulimu ekiriisa okawulira. Lero okusosa okubeerako mu lwabya gwali eyo luno olwabya wali olunywereddemu oluliriddemu w'oluliramu oyabya buli kintu. Osobola okwabya ebyama bya famire yo okasaba naye nga newaffe mu kalica yaffe zigenze kale abantu zibaggwako abamu babirabanga ebintu ebiri barbaric ebintu ebiri ancient naye nga byalina emigaso mingi. Kati ffe wano ne tugamba bibeerewo baana baffe bajja birabirako. Nga tulingira oluliramu tumalirize wano tutandike. Ate okutandika twafunye edda katawezi tugenda kuba tumaliriza. Omukulu agera tutufuusiza emmotoka. Kati osobola okuteeka essimu eno mukamwa n'osigala ng'oli emmere. Ng'osobola teekamu tulabe. Simula bulungi nga teriiko covid. Ngirawo. Kalolidde. Jangu otekemu kwe kino ky'oba olya. Jangu otekemu kwe kino ky'oba. Ate gyotekemu eno. Ekyatuleese tukitandise. Funawo ecupa 2 ogiteeke ku ginewaayo nga bw'olaba bwenkoze. Tozinyeenya nnyo. Namaze dda. Nga weetala tubanga ogenda kunfuusa. Oyinza okunfuusa kachayina. Ndaba we. Maze. Okay. Interdista diabista arrangement ya lazima kinyama bekote banatko potero mundala jokuna tintakinya wasore mabine ya banatko ya baka tokomo ngabwe nakikola nge mubende ne chikole busujje busimbi mbalala mukono moroto mbalala masindi ne moyo tugenda chikolera wano wakana tugeza mbugeza temutya nnyo bino bintu byansi byakufa kuleka kati njagala olabe kwata bwoti osikule wompole ya waggulu olaba bwe kiri kale vayo kaya kana akasalija no si foko ya bulijjo foko jakwe simu ezo gundi jakwe simu kati jakwe echupo giteeka wali emu nono jijjo teeka wali
teka wali kati njagala oleeta omukono wano mpola bwoti tokwatako teka wano bwoti mpola kale interdistadi ya bristalizement ya Rosemary twagala ziragira zekwati interdistadi ya bristalizement ya Rosemary itakinye basure mabine tugenda kubala 10 fenna wamu bwe tutusa 10 katusima ulide bwe tutusa 10 twagala asikule kompola ate bwo bosikula tositula bwoti atugeze tositula bwoti ojja kompola bwoti nojjako sabula leta takinye lindako kale takinye mabekote bana tukopotera omudajo kuna ati takinye katifoka tukyusiza evudde na walya ne wadda na wakonako bwe tikizidi atugenda kubala nti emu bwe tutusa 10 tulekera fenna emu Tano, mukaga, musanvu, munana, mwenda, kumi. Kwata bukwasi kati situla mpola situla obugala kati ogenda okulaba ngetadde okitegedde ekyo kati awo tuvuddeyo sokoleke tuvuddeyo odwala speedi ate speedi ngenda mubendi kijja kitiya ngenda mubendi tuyine teke erigamba nti interdistadi ya bristalizement owulya nkyogera ya Rosemary interdistadi ya bristalizement ya Rosemary intakinya mabekote banatukopotera etteka litegeeza nti kintu kyetumala tetukiddamu ano ndagira kirezeyo kutezitiya ati kati wagamba abantu mbu okusinga oyagala kulaba ebintu babikola batya kubanza wano tetuli kusomu ndi mukukola mu bansasula owulira koleke chupa kizogi chupa za bulijjo kataino tutwala speed watu budde zekwata zitiya kati kale ngenda kunyonyola kubiriko ebirayo ebiddako nga soose kwogera ekyo interdistadi ya bristalizement kuba bwe nkyogera kijja kunsinga amaanyi bino ebintu nabivaamu ntawanya lutombulidde macupa ntutte ku matatu waŋŋamba bajjeko bonna ng'oyagala nze siri wano kufuusa naye kulaga abantu kulaga mu bantu baleme kubabba naye ate kiri totubwidde anti kirina badde maze okwogera interdistadi ya bristalizement ati kino sigenda kukiddamu tugenze kakodyo k'amatatu gana amatatu ogafuusa sifuusa nagamba bino ebintu ebyange sibyakufuusa ojja ku editinga tuleme okwonoona obudde bw'abantu zifaanagana luli wetegereza bulungi ne ugamba kiriya kati katukozeseeko zino just bagamba ate kekyusiza kati asikwekyusa bino ebintu byakwetegereza abamu babimanyi bano abamu abali kutulaba ku channel y'abasubscribe nti babimanyi nti kati eno nzirugavu oli bamuyita ripe ani oyo ize p olina okukwata bino ebintu n'obigeza bwoti bwe tunaaba tugize nja kuba nkolamu bagitani kati twagambye mbu oli tayagala red oba red ayagala black enonfu n'enonfu ayagala black yino enonfu n'enonfu black gyayagala enonfu n'enonfu kati black eriwa naye nga tugibikudde nga sigibikudde oba tulabye bulungi yeno kati ne tugamba katwetegereze zino bbiri eno myufu n'eno myufu si bwe kiri nino eno myufu bino sibyansanda go sibyaki bulaka yono atukyadde kaddemu mpola mpola enonfu n'enonfu twagala n'omuddugavu ono omufu n'ono mufu omuddugavu ye yasooka mu nsi wano omufu n'ono mufu oyo tuli ku muddugavu wuuno enonfu n'enonfu muddugavu omulabye wuuno enonfu n'eno wuuno ono mufu n'ono mufu muddugavu wuuno enonfu n'enonfu muddugavu gwenjagala kati bwenkuba wano nenkugamba ti eyo nfu n'eyo nfu omuddugavu aliwa oli kati tusooke tukebere zino oba tugikebere direct tukebere zino
katulabe eno myufu neno myufu katulabe bulungi eno myufu neno myufu naye neno myufu kitegeeza ki nti mwana gwe omwana omuzadde abazadde nga bawadde omwana sente togeza n'olowooza nti nze ndaba nnyo ngenda kubasanga mu butale nteekeko school fees zizaale toteekako kubanga ngenda kulaga nti singa muba abantu basatu ogenda kutoka awasooka nkulye oteeka awokubiri nkulye nawokusatu nkulye ate emale ebenga mweri iwe nankogwiwe kati kitegeeza tateekangako nze ye message yange siri mu kuyigiriza mbu oba waliwo omugezi waliira ate waliwo oliira bubuno buli busatu sigamba waliwo ayogeraawo gambira oli omwana alaze music tukwenda atusiisire unit zino za red zonna twagala eno ya black eno ya red neno ya red twagala eno ya black yino eno ya red neno ya red zizino eno ya black gye twagala wano nkulya ne wano nkulya eriwa tetwagala na kwetolooza katulabe zino tukiraba kati ajja kugamba ono yembadde mulidde katugeze nti omwe atadde wano omulala n'ateeka wano naawe n'oteeka wano abadde agenda kusooka ali ono abagambe mwe babiri mbalidde kubanga ono mufu n'ono mufu nti gwalidde yongerako emitwalo 10 nti nkuwa 2 okitegedde nti kubanga gwe nkulidde 10 nawe 10 kati gwe yongerako 2 nkuwa 5 kati bw'oyongerako ng'addamu ng'otebye eno zinakugambye zino nfu na zino nfu kati nawe n'oteekako kati nawe gibikkule eyiyo neno nfu neno nfu ekitegeeza nti abantu basatu abalina capability ebalya naye nga si ddagala just kantu mu mikono tulagemu naye simanyi nti banakikwata kati zino myufu eno ye ya black eno myufu n'eno myufu eno ye ya black kati bwagamba nti eno myufu n'eno myufu eno ye ya black kati n'agigira bw'ati olowooza nti eya black agisudde wano kumbi yeesigadde wano enagisuula atya kati eno myufu n'eno myufu eno ye ya black eno myufu n'eno myufu kati bwagira bw'ati olaba gwe ng'agize bw'ati olaba gwolowooza nti agizembwe eno ye ya black n'agira bw'ati kumbe ye agamba eno ye ya black n'agira bw'ati olaba gyakasuse eyawaggulu kati n'akwata eno nga ya black eno n'agikwatira ku eno n'akugamba mbu eno myufu n'eno myufu naye ng'akulaga nti kyeki sidde mpolampola akwata eno ya black naye gwe nga tokitegedde gwe ng'omaze okulowooza black eri wano n'akugamba eno myufu n'eno myufu kati ena yaggulu gyasuula naye nga si kyangu kukiyigirawo nga tewasooka kwonoonekaku bino by'abantu ate mbasa gita kugamba lwaki nzizingamu bwe nti kati nti akugamba eno myufu n'eno myufu eno eya black eno myufu n'eno myufu eno eya black n'olowooza agikasuse wano kati n'akwata eno eya black yiino naye nga gwolowooza eri wano n'akwata eno n'agamba mbu eno myufu n'eno myufu eya black wano waggulu agisaawa atya anti kana akagalo agiteeka wano n'agamba mbu eno myufu n'eno myufu naye bw'olaba agira bw'ati daba eno myufu n'eno myufu nakasuke badde waggulu kati ne bw'aba tayagadde ayinza okukwata zino n'afuula nti ze zino ezaki eza black ebbiri n'agamba njagala oteebe red eno black ankulya n'eno black ankulya kati red eriwa kati bw'oteeba eno togiraba nti red kati bw'oteeba eno n'oteekako sente ng'akugamba mbadde ŋŋamba eno kubanga nakugambye mbu eno black n'eno black njagala eno red kati n'akola bw'ati n'agambe eno black n'eno black kati yero yino n'agamba eriwa kati n'oteeba eno n'agikwatako n'agamba kandabe kubanga eno black n'eno black kati teeka ku 5 ofune 10 kati bw'oteeka kuno nga ddala yeyo n'agamba wagudde yabadde wano n'agamba eno black n'eno black eyo tuvuddewo ndowooza bakitegedde my advice is don't try them, don't try to risk your money, work for your money, weekolerere abaana b'essomero babaggyeko sente nnyingi abalaala eno babalidde ente lwamata tugana naye nga si kyangu kyakuyigirako ate ekirala wabaawo bano bebayita beperegesi mulimu ennimi waliwo John okimanyi kitegeeza musirikale kati ne bwe mba nzanya wano ne bagamba John wuuyu mbizinga ne tudduka nengenda nendaba omusirikale ne muwaayo kyemuwa nenze nabireka kati wadde ezokukwira nnyingi nga nakwate tano n'ofulumya mpampamu ate ekyo bakiraba kati tugenda kulaba ekigiradde bw'oba olina ekirala kyombuuza tugenda kumaliriza mangu
osobola okukwata matatu zino tuzizaayo ate kino kikwate bulungi kuba kati biba bininye kira ne master bw'aba training abaana bebe kuli yagamba bw'alina akatabo ke yasoma ke yerekereza teyabibawa byonna kati waliwo wojja okulaba nga biringa ebya bulijjo naye ate mmale olabe nga bigize eki nga bikomyewo kati zino matatu oziraba zibeeranga matatu nga bw'oziraba ng'eza bulijjo oziraba nga bw'olaba matatu zonna owulira ne bw'oba ntuuse e Kampala oli nanyimiriza kyengera wemmanyi naŋŋamba gaagano nga guze wano njira naye nga ebyo ebintu byonna byali byakutiisatiisa kati ebyo bye bampitira Kachina nga sibeera mu Uganda kati tugenda kugira bwe tutye kubanga ebintu tetulina bimalayo byonna obulala bali bulaba next tugenda kugira bwetye nekwate kwene nekwate bweti kitegedde interdistinguished establishment ya rise mari tochogere ekyo tojja tulaga mu kati tina kati vaina yagala kaviri nawono nkunyula enviiri z'amaaso gali kuli naye waliwo ebigaana naye nga ku sikaati ayo natuuka eyo Karamojja byali biganye ranta kana okay iza bimanyi luzungu kale oh my God! Subscribe in the Kachina Comedy YouTube, Facebook liking the page at anyone of SB4 Media subscribing. Oh my! Non avevamo onzita. Awo nkitegedde leeta kati soko lindeko soko mpe katambala kakati mpaka no lindako soko zizemu ntuyana jangu mpaka no manyi ganzita soko zikwate wote sizita kuluno nange kano konka guddemu era ngenda balaga nange ngebijja bakakolamu kale mara duzi nezibeeranga eza bulijjo kati wezibeeranga eza bulijjo nenjija nenkyanga kanula amaaso wetegereze omutima gutandise okumutujja Kachina eyandaze matatu zino olumu kamanya okugaana ozita kakati gwali okanula amaaso okanula amaaso nenkyanga manyu olumu manya okugaana naye nange we nagendako eyo Kachina mukoba muri bayaje kakati twagala tuzijje kwezo isigale nga eryemwemu oziraba tewali yekutte ku ndala oziraba kati buli obusamukiriza bukwatire wano bukwate oyina obukwata mu ngalo n'obukwata nga bwogira bwoti wano bukwata obunywezeza
kati jukira ezibadde zekwata ozikoze eki nzijjeeko kati kitegeeza ziba tezikyasobola kukola ki kugira bwezi lwakitandikira kweyo noddamu Kachina sokoleke kakotuze kubuusa abantu akokko kakola otya kati kankomewo amma nze kyenzuddeko ekimu mbabuuse Kachina mbabuuse ze nakuteze eziruwa waliwo nekinu anti so ze nakutezirwa kya gundi matalo ze nakutte ze nabadde nyigira wano sigozina kati zino so mu bayindi mu bazungu okolera dakiika 10 ne bakuwa obukadde bwona ogenda nandi sokoleke kati oyagala twetolole tubeere matalo ze nakuteze wankwasiza ziruwa anti nazikwasiza gwe nenzinyiga bwenti ate nga ziizo zino nzijje wano nkuvuddeko gwe genda oba olunda enkoko ngenda kuyigiriza ng'ogikebera tukiveeko naye kale tugende ku nkoko nze nasuubula enkoko akasente akasinga nakajja mu nkoko nga sinajja mu bino ebya tv naki togira bwoti egenda bwatyo kati emirundi 3 kati wano bw'olaba tewavuddeyo musanyi gomanya namu kati gwakubiri terina kyereese kiraba kati ekirala bw'oba ogoba enkoko nyingi ng'ozisuubula ng'ogenda kugula enkoko notera kumanya nti oba muli musenyigo okwata wano tolina kugula nkoko n'omala gatwala nga togikebedde kati ekyo kikebedde n'omanya namu naye okuziddusa okuzikwata luba lutalo tolina kitimba tolina ki kati ngenda kuyigiriza bw'okwata enkoko osooka kukwata nkazi kati bw'okwata kubanga bw'okasukawo oba kasooli oba ki osobola ozikwata naye nze nsobola ozikwata nga sigiina naye bw'omala n'ogenda okuzisiba tomala olaba nkozesa speed bino ebintu speed time is money time times speed times distance cause money kati kyokola ogikwata bwoti naye ab'ebyebisolo tebakikkiriza naye njakikatini ogirako bwoti kati buli webanga eyagala okubuuka erumizibwa kati bw'omala olw'okuba toyagala omenya amateeka ga gavumenti ne minisitule y'obulunzi oddamu n'ogijjayo kati tugijjeeyo giraba naye kati olw'okuba wali yabadde erumizibwa kati bw'ogikwata tetulina kye tugikoze kati n'ogyebasa bwoti n'ogirekawo n'ogenda nga bw'okwata endala sinsibe naye tesobola kuvaawo omutima gugigamba nti bweyenyeenya ejja kukola ki kulumizibwa emisuwa newogikanga gyokwata gyogira iwe dokasi enjibwa yedokasi kati bw'omaliriza n'ojja ng'ojjawo bujja naye nga tewali kiriko tugenda gigira bwekitegende nsiru kati eyo nayo tekiniki katudde wali tugenda kutuula kunyumya bunyumya dakiika 10 ngende twagala sokoleke waliwo kano kesitategedde kanaako okugira amatatu gano negege ompadde matatu bwenti nga 7 nezinyigira kano ngensobola nga sikyazirina zirazeewa nenagambye nze siina ddagala tolina ddagala anti wabivaamu twagala otunnyonnyole zirazeewa tunaba kuvaayo ssebo waliwo nekyokuba kibooko watusubiza tugenda kujja okuba omukulu kibooko nga gwoli mu nnyumbayo bino ebintu byonfoosinga nabivaako wabivaamu naye jaso tubwireko kati nnyo kubanga duli omuntu yandaba ku interview abantu ne bankubira banzibira ente njagala ozinkwatire banze siri musawo muganda wezimu abantu bitu bankole n'okubamanyisa ngu enyungu zigoya ninga se enyungu goya zitu tugarike tuzibone tugende ebintu byitu bya culture byokuteekeramu eno bagiyita enyungu egoya yensuwa mwe bagoyera akalo
kati naye ine emigasonga biri bye nakugambye nayo tuvuze speed kati kano ke kagira bwe kati bikuyamba obutalwara bikibwe bityo kati tutule tunyumye bya bulijjo dakika ngammeka kubanga nakugamba tojja eno mu weekend wangamba weekend ate tojja mu weekend tutule musana abaawo kati twakalayo chako jotwemu akalala tula wano tuwemu akalala so omutima gwange si mumativu balira abantu abakulumbanjiza okumala omwezi mulamba abatubanya nti kachayino omukomi yawo ddi tutuuse otutwakawo zimatatu tuzinyiga zibulira mu ngalo totubula zibuliddewa kazi matatu nina 3 matatu nina 3 kyesitegedde zizo bampadde zabuliddewa talina magezi gazinjijamu kati tuzze kano olaba ondaba kati nze njagala onteekeko ekyo nyongereko nekiri then nkulage kati bwonoomala ojja kukwata zino ecupa nga tezifaanagana kwate ngaemu bweti nendala oba bweti naye wano tokwekakweka eno kati nze ngenda kukozesa ebitundu byange ebisigadde ng'oggyeko feesi nkulage ezo ecupa we ziri ngende njijjewo oteeka wano kumpi kamera weeraba ogenda kukozesa ebitundu bye ebyekyama ngenda kukozesa ebitundu ebirala ng'oggyeko feesi siba then ogatteko kino andi leka kati ekyo kyokka andi sooka ote andi nze nkikuteekako sooka osibe ssebo olaba oyagala ntuge nze nkikuteekako leka tontuga onzitta ekintu kimpi onzitta kati raba ndaba tetumanyi anti kati gweraba nyinza okulaba kati tontega bintu kubitomera funako ecupa 2 wano ofune woziteeka wano iwe wano tontomeza kintu kubasiraba andi nze gana wagamba nti maliriza ojjawo n'enkumbi tebagambye baleese enkumbi waliwo ntebe wano ngira ntito entebe kasuke nkwentebe otuule nteekawo ecupa emu oba 2 nga zeerinaanyaganye oba nga zeetuddeko giteeke ku ginne waayo ekitegeeza bwe mmala gasaatuuka nja zitomera jeni bw'omaliriza ombuuli anti sooka oleke nneme kwogera ziteeke walako oba kumpimpi toteeka wala kamera kasite bange etuukawo embwezze ate toteeka wetolooza kubanga bino ebitundu bisa kale mmaze bino ebitundu bisa tozintomeza nange nfune wentuula ne bwotatuula kantuule n'okusalako osobola okusalako ate bw'osalako naye toziteeka wala nnyo ondaba oba oyagala kujja kwetegereza kulaba oba ndaba twaba wenoonya cupa kale interdistant ya brista arrangement ya rise mara itakinyama bei kote bana tukopotera mundara east and west home is the best east and west home is the best kitegeeza kati ziri side yenu yino yakoka yeri waggulu sibwe kiri tetumanyi kale nenga siraba ate ino badde olaba yo netuvaayo enkumbi eriwo buntu bwa buli kate ino badde olaba enkumbi yino China kayaye tuzze waka China atuchayinengemu naye atuvuga speed
tekirala tebakikozesa nkumbi nkadde kati oteekaawo kwata bulungi nga tebigwa ate nze mbisuula kati bw'obanga oyagala kukola emirimu wano ofune ssente ozimbe ku mayumba ogule ku mataka ku makya omukazi bwakuteerako caayi oba tolina kuddaawo kuwozaawoza kukola ki kitegeera kati omuteeka mu kikopo kuba caayi tebamunywera mu giraasi bwe kati n'owooza ogenda kubanga okyusa enkumbi ng'olinga alima then ng'okyusa bwoti kati sooka okwate giraasi eyo gikwate kati naawe kati tugenda kuteekako kino ekikopo then tubeere nga tukyusa bwe tuti ng'amazzi wegali n'ekikopo naye nga tebigudde konka onkasobola teekako kwata tujja bulijjo kuyigiriza abantu bw'okola emirimu sipiidi n'owozaawooza caayi ekikopo ekyo kya mutwalo singa kiba kiriko ensobi gye kibaako sigenda kuliisa ozaako buziza oba kimanyi kirungi naye nokyalinga ndi bubi nasita abantu bakiyige nti kikuba mu kamera olowooza sebo sijakugiramu enayolamu okyazagalaza ennyumba ezinabo zibali natogamba byamu nze nkyetolozza obubi naye nga ekyo kyangu lwakazibu lwaki oyagala bizibu omanyi lwaki abaana ba Uganda bagwanya ebigezo basomesa bagezaako okubabuuza bye kale kwata ononyole owulira naye ng'omwana wandibadde omubuuza kyasobola nfaayo gweka nendayolamu eyo nga bagiseera so wano tetuli kuyigiriza abantu ebintu ebizibu nti abantu buli bwobabuuza ebizibu bye bibagwisa ona bayigiriza byangu ebino bye bayigiriza okukola ki tugenda tolina kirala kyombuuza nga tugenda waliya kuba muntu kibooko nga toliiwo ayina jangu ba mu kibooko kuba ono ali ku kamera jona jangu ono weeno tulina okukozesa ono kubanga bwetukozesa owange kanfune embuku ewera sooka omubuuzi jangu nzepi jangu ate kati nsobola okuteeka muli mu nnyumba nga buli mbooko gye nkuba wano okaaba ojja kubeekwatamu kyetugendako kwe kukuba kibooko omuntu nga tomukutte omuntu nga tomukutte yakolanga nnyo mu baali babba bakola ki ng'obabonereza omuntu ngabbye ng'adduse nga waali wala naye ng'osobola omubonerezaayo naye babituyigiriza buyigiriza nga si byakubonereza abantu kubatawaali ti bano abookyayo kyebintu beekalakaasa bintu byamba omukubira gy'oli sooka omusabule sabula kuba 10 nadda kale 5 teziruma just experiment tugenda kulaba kubanga olaba omuganda sobola omuntu ng'amenyese n'amuyungira kati labayo lwaki emu nja kuba ntegedde nti kituufu banategeera ntegeere nti kituufu kigenda kukuba nnyo omugamba zogenda mukuba sabula busabuzi agenda kukubeemu ate tokwatayo okuba eri tokuba nze gwe bakuba eno kwekwata wali asembere nawano sembere wano kachina nze ndieno bwetunule atosi ora nange nkubemu katutudde kwa
bogenda wo ama yo chiwedde yes njagalo gifeelinga mu feelings wa chiwedde omugongo gunnuma alusa zinnuma just jura bwoti omusajja gunnuma ama chiwedde tuvudde waawo. Okay, oluvannyuma lw'okubeera nga omukulu natututte sipiidi ebintu bikola otya? Si kubatwala sipiidi nti nga bw'obimanyi nti nina okugenda kukola ssaawa zino. Bino bintu nga bw'obirabye naabo abantu bagenda biraba omuntu owulye ng'agamba nange nkikola nange nkikola. Bintu bya bulijjo naye ng'abantu bwe bagenda okuzibukira amaaso nga bakoze eki nga bamaze okubabba. Mabbanga abantu naye kati nze nali nkola nga peregesi. Otya? Peregesi ye takwata wali mukubba. Ye yabeera ng'ateekako ne bamubba oba n'ateekako n'alya. Kati abantu ab'okukyalo okwo ne balaba nti gundi alidde nabo ne bakola ki ne bateekako. Naye nga nze mba ndidde bwe mba ntutte oba nga rediyo oba nga ki bwe ntuuka eri mba ngizzaayo. Naye kati zino ze babbya abalala nga nange kwe bampa. Kuba mu gurupu yaabwe. Ate nze sigenda nabo eri gye bagenda mu butale gye bagenda wala sigendawo. Ninda lwe bajje waffe. Kati obwo buyayeyaye bonna nabuyigireeyo ng'andi kalamba mu kigaali. Bamanya nti kati mu kifo bwe tunayo agenti waffe. Tulinayo gundi eno tulinayo gundi. Kati nga ne bwe tuba tuvudde ku ssomero nteekako n'endya ne mulaba nga ngula paani ngulira abaana gundi amasaawa biki ne mulowooza yalidde ebyaddala kati n'omulala n'ateekako. Naye nze nagenda okuwulira nga nkiitinga nziba abantu bannayuganda bannange tunga byewuunyisa nga abantu batya omuntu takyakwesiga atatuula naawe tasobola kuwanyisiza ssente. Lwaki wakiyingira otya? Nakiyingira nga ndi entertainment prefect mu primary. Kati ng'Abachina bwe bajjayo baba balina kuyitira mu nze. Kati mu kuyitira mu nze ate nze ne nziramu ne nfuuka middleman nga mbatwala ne mu masomero amalala. Kati ekiro bwe baba babikola ne bakola ki n'olaba bwe babikola. Kati ng'ago amata tubagajjayo ne tulaga abantu bulungi babadde bagenda kulaba nti amata tago ddala mubaamu akantu akagatte. Ate bw'abana mu gacca nga tolaba nti waliwo tewali experience just kintu nga bw'olaba n'ekyuma bwe kiba kitwala ecupa ne zisaanikirako ne zeesaanukula otya. Ate kali akasoda ogatta cupa zino kakodo kyakali nangawo kekansobedde ako akantu nangaako kekansobedde. Naye saagala muntu yenna alowooze oba atye nti ate abikola nti ate ki kubanga that is life. Kiringa oli bw'omunenya nti gundi yali mwezi nga tanaba funa ssente oba nga tanaba kulokoka. Buli omu aba alina gye nvuddewe. Nze nali mbikola bingi sisobola. Byonna ebyo byolaba ebyokusiba omuguwa okuwaya n'otambulirako twali tubikola naye kati nagejja n'okugejja. Naye just balance. So kiri. Balance naye nga muzibu wa kuyiga. Okay, obako osema nga tugenda okukuta boso okugaba abaana abo abali ku ssomero abasanga abantu abacyanga matatu awo nti kano kafuna kano tekafuna. Yeah. There is no winning in that game. There is no one that will win. Those people bogenda okulaba nga bawinning abantu baabwe. Olaba alidde n'alinya ne piki n'agenda oba mmotoka ye n'olowooza naye nga bamala ne beekubira ne beesanga olweggulo oba nga ku kalenda ne bagabana ssente zaabwe. Kati omwana yenna andaba n'omuntu omukulu naye omuntu yenna tolabanga abantu abacyanga ebyo ebintu n'ogendawo temuliimu ssente tewali ssente z'ogenda kufuna nga tozikoleredde. Kyokka taata we yeefiiriza akanyama ne yeefiiriza olugoye ne yeefiiriza ebintu ebirungi akamotoka n'ayagala osome naye gwe n'olaba abantu abo n'oteekako ssente tewali kyogenda kufunamu. Tewali tosobola kulya nga bwenkulaze tosobola kubanga waliwo n'obwebibiriiti. Waggulu oteekayo ebibiriiti byennyini bye bakubisa waggulu oteekayo obubiriiti wansi n'osibirayo sigala. Kati ogamba kano kalimu ekibiriiti ne kano ekibiriiti muno mulimu sigala teeba akasigala naye nga ne kano akooteeba akasigala bw'akanyenyaamu bw'ati akakyusa n'akukiika paati eriko ki mu kifo kya sigala n'egendako ebibiriiti. Then mulimu n'abasala buno obuntu nga bwe basaanikira ku giraasi. Ndowooza ebintu ebyo mubiraba birina okuvaawo. Naye nga mulimu emizannyo emirala egyabeerangamu foofani nga tegigenda kukubba tegigenda kukola ki naye bantu kwewuunya. Nga mizannyo ki?
kati emizannyo ng'okufumita omuntu ekyambe kati ayina mpaka mbaawo nahakaako mpaka mbaako kati twakwatanga akambe kano n'okafumita omuntu muno ne kabuliramu kati bwe kabuliramu oli bw'aba tali mubbi naddamu n'akakuggyako naye oli ayinza okukagamba nti okukakugjamu mpe emitwalo 10 n'ozimuwa naye nga aba takataddeemu kati kyakola tutwala kano akambe n'oggyako bino n'oteekamu sepulingi nga ey'amaanyi naye nga singumu kati bw'oteeka wano bw'oti nga wano oba osimyewo akantu ng'osobola okuteekako olwala ne lukakwata kati bw'ogira bw'oti n'ofumita nga kino kyonna kiyingira muno kisoboka kino nga bw'omanyi sipulingi ogira bw'oti ng'otadde ku mubiri gw'omuntu ne kiyingira muno naye kati ono agenda okulaba nga kino kyekituuse kuno ku mubiri gwe n'alowooza nti kino ekitundu kino kiriwa kiri mundaayi naye nga kyoba okitadde ate webakatirawo kati nakasigalako nga kayimiridde anti ate kayimirirako bw'akajjako n'akuteekako ng'ettaka n'akugira ki bw'ati n'agamba owonye genda sikitegedde waliwo bakafumitako bwe kati nakasigalako kuno nga kayimiriddeko kuno bwe kati ate kayimirirako okujjako mu bbanga then okukola switi okukola switi kulimu ebika bingi naye ng'ekisooka osobola okukwata switi oli magician n'akwata switi n'aziteeka nga muno mu ssaati kati n'abagamba muleete ng'ekiveera ekya bulijjo ekya black oba bino bye basoopingiramu ekanga owulira kati n'agamba engalo zange mulimu ekirimu nti agira bwati kati n'agamba ekyo ekiveera muteekemu oba ng'ettaka oba evvu ne muteekamu kati n'abeera ng'agira bwati jjukira nti eno t-shirt ebeera emukwata wano nga yafuna omutunzi n'afuna rabba ng'emukwata kati ng'engalo ziri bweti kati bw'agira bwati n'agira bwati eno rabba mpola nebikola ki nebuyiikamu kati abantu bw'abawa ne banuuna tebaddamu nakwetegereza birala bisigalidde buli omu addamu kukyamuukirira oba bw'aba takoze bwatyo n'akwata ekibokisi bwekiti kireete tumalirize tugenda kufuusizaamu akabuzi kati oli asobola okukwata ekibokisi bwekiti nga kiri empu okiraba bwekiti naye wano we babikolera awo wansi baba bataddeko embugo biki amazigo ebintu ebitiisa ebiringa ebyabasawo kati n'otya kati n'agamba muteekemu n'amayinja biki abaagala amasimu abaagala ki naye nga kino ekintu kino kano tekabeerako kano kino kiba tekiriiko kino kiraba nga kiringa bwekiti naye ng'akigize bwati kati n'ateekako okiraba kati bw'omuteekamu isobola n'okugamba mu nyambule nga yenna siina kyennina kati n'agamba muteekeko nga bulangiti n'abeera ng'agira bwati kati mukugira bwati kumbe wali ku mbugo yawumulamu ekituli wansi waliyo ekinnya waliyo amasimu waliyo switi waliyo biskwiti waliyo ki kati bw'agira bwati kino n'akibikkula olaba ne wagendawo space newagendawo space kati n'abijjayo eno wansi kati bw'amala okubijjayo kino n'addamu n'akitereeza speedi okiraba nti bw'amala okukitereeza kati bwati kisigala kyegasse kati ye bw'amanya bigenzeemu asobola n'okusitula waawo n'abateeka nga wali kubanga mubaamu abeetegereza ennyo n'abateeka ebbali n'ajjayo omusota n'ajjayo biki kati wano ne wabaawo ng'omulala munne n'atuulawo oba n'ayimirirawo okitegeera oba n'ateekawo nga bbaaga yaabwe y'emusota kati concentration ne mugiteeka wali obeera otunula bwoti toyagala kutunula bbali bwakuwanga essimu oba biskwiti oba ki kati ne bwakola essimu ziba ijjukira namu kati n'agamba abaani abalina emitwalo 3 mbaguza essimu era baguza banne naye muba bangi gwe tokimanya ani alina emitwalo 3 gwogamba simanyi tolina kyenji biki njagala balina kyenji abamanyi banne baguza neogamba yamuguza essimu nakati agirina biki naye nga yagijja muli nga yagijja omu bingi naabo boolaba nti alina omutwe gw'omuntu gwogera ng'omutwe guli awo ne gukaaba n'oseka ne gayi SB4 n'osekerera nange nalina amagulu nga gwe ne bantomera amagulu ne gagenda Zaire ekitundu kyange ekyeno bansaba $7,000,000
mpayo zompa ojayo ng'akakadde n'ogenda omuwaako ebina nange nali nange ezizo n'otokomoka sente ne gukaaba aba kikola ati ninga muntu mulamba ninga omuntu gwe bataddawo akuteeka wati waliwo fiction bagita fiction okay genda ku Kachina comedy o subscribing ayina YouTube channel ye wamu ne ku SB4 Media tuguse ensonga o subscribing omukulu ono ndowooza olunaku olwaleero tugenda kubanga tumutera wano ayina byagendamu naye ng'ata tulese kyekimu bingi byatubuusizza kati gwayina amaaso n'amatu zibuka amaaso n'amatu buzibuka gawulire obeere nga oyiga ebintu bingi nyo baleme kubba Katonda bantu twagale Katonda naye nga tukola omanyi basajja mivule yagenda n'agenda ku faamu y'omuntu omulala n'agyesibako kati nti ne bwe nkutwala ne nkulaga awantu awabeera ng'obute bwange oba buki nti omuntu asobola okugamba nti olaba ne basajja mivule yakola ki yatulimba naye nga kikulu tukole sikola nti oba showbiz oba ki totanjudde bulungi faamu eri faamu bbiri eno bagiyita stade farm then waliwo faamu ekaberebe business kati kyekyogera kyekiki kiba kitegeeza ki bwemujja tukole kati anti eno business kati bwe namala okubuleeta nenoonya ekigambo ekitegeeza okukola nensanga nga nenfunayo just business kati nezikimanyira nga bukyali buto wano olina obumyu bumeka 29 bwe obutundawa abantu babulira ddala ate ekirala ng'oggyeko okubutunda natandika okwagala obumyu nga ndinga mupittu nali nziseeko ne kapa ya taata ng'eridde akamyu ne bankozesa akakalu naye kapa nemala nezuukira kapa temala gafa kati nti nga bw'olaba omuntu ng'onyumirwa okuzannya puulu bunyumira okubulunda ate nenkendeeza sente zenayo ndibadde nsipendinga mu bintu ebirala naye ng'abantu bangi muno ab'amawoteeri bantu bangi ababwokya bantu bangi nga just babeera ewaka ewaabwe banywa mwenge gwabwe ne bagamba twagalako nga 10 nembutunda then kati banfunidde n'akatale waliwo ababukozesa mu laboratories okuyigirizaako abaana okuzaalisa abakazi okuzaala bwe bityo kati bulina bingi byebikola ate singa bunaamala okubuweera ennyo nnyo nyina connection nene nsobola okuba nga mutwala mu mawoteera bo buzaalirawa buzaalira yeeno waggulu naye nga kati na wano waliwo obwakazaala buzaala ne tubuyonsa buyonsa kati busobola okuzaalira mu bintu nga bino then bw'okwata maama waabwo n'ogiteekamu n'obuteekamu kati bubuno mwebuli asobola okuteekako kamera n'abulabako bulabye kati bw'obuteekamu n'obuyonkera eddakiika 10 bwe ziwera maama waabwe n'egira olaba tujjekamu akamu lwaki mubuteereko mu byoya ebyoya bikola birina ebbugumo bibuyamba okubeeramu nga bukula nga bwolaba omwana bwazaalibwa ne bamuteekawo incubator waliwo ekyuma kye babuteekamu ng'amaze okuzaalibwa kati bubeera omu nga bulinga maama waabwe ebubisse naye nga teriiwo kati bwebuteekamu n'eddakiika 10 n'obugyamu maama waabwe bwe ziwera ezimanya neekoonako bwetu ngekugamba gijjeemu bw'ogaana okugijjamu kubanga bulina eddiba likyali gonvu buyonka ne bwabika kati maama waabwe olw'okuddukawo ye anti kati bw'ogiteeka muno ogiteeka awantu nga walimu ng'ekisenge bwoti nga teyinza kufuluma terina weyita naye nga ne bw'oba tobwonseza yo maama waabwe esobola okubwonsa lwakuba bw'okiteeka mu bizinensi ova mu kiri ekyokugamba mbwe ejja kubwonseza bweyagala gwe n'okiteeka ku peesiyo ne bugira buli mwezi buzaala buli mwezi buli mwezi buzaala katandikirawo ku bungi ne kabeera nga kakendeezaako ate nga nange siri siniya nti nja kugamba mu ndi siniya nnyo ow'okubulunda bino ebintu nabiyigidde mu lockdown nga ndaba gundi terina ki
muno bayitawo ki mu kikomera nga waliwo space nene notandika okulunda kati tuba tufunye obudde ate na buli kamu kalina difference yako ebika biki waliwo akazaala ennyo waliwo akalina ennyama ewooma ennyo waliwo akagejja ennyama gw'obulya mbulya buwooma nnyo buwonya n'endwadde nnyingi n'enkofu wazirabye wali nazirabye twaziringiza kati enkofu omugaso gwazo wadde nga nazo bazirya ate zitunda sente nnyingi naye ng'okusinga kale omuntu bw'atuuka mu lujja lwo afunako kyalaba n'atabeera bize ku screen zirwaza amaaso n'amasimu gali addata okay tetugenda kubanga tusukkawoko wano kachina katukwerekereze neyanziza mumwebale kujja kunkyalira ekinaaba tekibasanyusiza nange ndi mwana wa muntu munsonyiwa busonyi nekye munaaba musiimye alhamdulillah tweyanziza byonna tweyanziza ekijjulo kyotuwadde omukulu atusalidde embuzi namba tulidde mu kisomo tulidde mu bayita lutere olwabye wegamba tufunye good time tufunye memories okuva ewa mukulu kachina naye tubadde tusinzidde side zeno embalala kyalo bakitaba kya wano bayitawo katete biwunya ennyumba eri mu mbalala naye olujja luli mu isinjiro weeraba bulungi weeraba